Jona Demba Gambia. Waliwo olugambo lwasize ku kyalo kino. I'm concerned over, I'm informed. I'm informed because we are concerned about kabikwatirako concerned bintu babikwatako nnyo. Babikwatako nnyo. Naye nsolo bera informed. As far as I'm informed, yakayigwe munundi gwa makulu okujja ku kituuti nga abubulira. Uli abadajjako nga bamuwaana. Nga baby wamulira nga amumisinga nga amuyita makula jangu nkulabeko makula jangu mpe haga nga bayita babes omwandirira baby jangu makula jangu obabulire kinagambye nga tuli ewaka byabadasinga okukola jangu we nali nkukwala binagamba wama makula bwe nakwana tetwagenda ejjinja ffenna iye we yakwana twavuga okuva Kampala ane tugenda ejjinja nga ffenna tutegeera babuli olumbe lwali lunzise mu covid bamina lwala na fesa nenga tugenda kufa ffenna aha wama makula jangu ababuli nalidde ki nalidde katogo yetubadde tumwe ebyo kakati ku lunaku lw'abakyala yaweebwa ndoza almost sawa namba okujja okubako kyagamba eggwanga abakyala banne balina kulwa abakyala so kasoko tuwa generally because ekintu ekisooka abantu tebatanna tunulako yenjiri y'amakulu eyasoose nga mukyala musumba beautiful katisooka otuwaawo kye tulina obuwulira ennyo abaana abantu be bayita ba role models baabwe sitaani abakozesezza babayigiriza emize kubanga amwegomba n'ayeegomba n'ebikolwa n'afuuka ye abasinga baserebu be bayiseemu okukoleeta ebisi waliwo omusiru gwentera okulaba muyita Julie Muteesasira yali mukwano gwange n'ayingira ebisi naye teri muntu ayagala kumenya balala ng'omuntu eyamenyeka edda sitaani bwe yafiirwa eggulu amanyi ekiriyo tayagala mulala diyingira Julie Muteesasira kampeyini ye yakulaga nti ebisi singa obulungi era buli avayo n'akyogerako ng'akiwagira amuwaana n'amupositinga naye ani amumanyi okujjako bannayuganda nali omu ku baali baagala ennyimba ze naye si muntu era n'olimba bwe nduwulira nkyasumulwa Katonda yakozesa endogoyi okwogera era sobola okkeera ku makyanga oluyimba olukusumuludde aluyimbye si mulokole tekitegeeza nti muntu mulungi endogoyi bwe yayogera tekyagifuula muntu teri asazaamu degree nti professor yagudde eddalu katugisazaamu kati beebo naye abaana tulina obbabulira nti ba role models tokitegedde kyeŋŋambye Julie Muteesasira oba n'abalala abaligwa ne bava mu bulokozi ne batandika okuwaana ebisi temukyawanga nnyimba zaabwe kubanga ennyimba ze baayimba bali inspired by the Holy Spirit kati bye bakola bali inspired by the evil spirits kati kyeŋŋambye Susan nti omusomesa wo bw'oba wafuluma university n'owulira nti yagwa eddalu alina ku treatment ali butabika tekitegeeza diguli yeefudde obanga oluyimba lwa Julie lwali lukunyumira sigala ng'olunyumirwa ye yeemusize yeerangirira naye oluyimba lwali mu mafuta malala so omusomesa wo bw'agwa eddalu diguli yo togiyuzanga osigala wasoma ng'akyategeera kakati ekyo kyekyo of course topic eri mu video yakutte attention y'abantu naye ebiseera ebisinga ntera nnyo okwagala ntunulekoko abalala batatunudde kubanga kati kiri ekyobufumbo ebikukujju ensonga tutugira ekigambo kisagala tukitunda nnyo mu bantu kifuuke kya bulijjo so n'abagezaako okulwanisa ensonga eno mbadde nsala tuleme kitunda kirabeka kuba kyabuwemu tekisobola kufuuka kya kitundu kuffe bwe ndowooza nga nze naye kakati nze we naagadde osooka okutunuulira the fact that ino yenjiri y'amakulu eyasoose oba kwe kuwulira kw'amakulu okwasoose tulowooza nti nno musumba atutte ebbanga ng'amuteekateeka oba ontegeera okubuulira enjiri kuba kuyitibwa naye okuyitibwa kubeera wakati wo ne Katondawo era ne bwetugamba nti Katonda yampita gwatalina bagira ati aleeta gye bakuwanga bakwadde omulimu
appointment letter singa akatonda tagaba appointment letter inti kakati afi muyise no jango ogituwa bisigala mbigambo maybe kale n'ebiri mukatonda ajja kukozesa waliwo enteekateeka abantu bayita mamu ne bagenda n'asomesebwa n'agenda mu masomo ga theology n'asomesebwa n'okuteekebwa ng'abantu kakati amakulu engeri gyali mukyala Musumba omulimu gw'abakyala is to compliment so ekiri not to supplement supplement mangatta ku byoyogedde compliment bankugattako kakati munjire abamu ekigambo ky'obusiru bakijjemu naye nkireseemu intention era gwabadde ku TV no gabayisize ekigambo busiru ku mpewo nkireseemu nkigenderedde mwaladdemu ebigambo ku village nawuliddeko munawulidde ebigambo busiru emirundi ebiri nawulidde ekigambo busiru ng'ayogera ku Julie Muteesasira nempulira ekigambo busiru ng'ayogera ku baddayo ewaabwe mu byalo okulima ebijja ndowooza so ekigambo busiru nga kinigi nnyo ku lulimi bwe kati bw'owulira enjiri y'amakula gye twasoose okuwulira makula aba afaananira ddala ne Pastor Bujingo kitegeeza makula oba osupplementinze Pastor Bujingo oba tomukomplimentinze twandirowoozezza nti nno nga muli mu kuteekateeka makula yandibadde the soft part of Pastor Bujingo engeri Pastor Bujingo ine chango omukyala and also ne kuchage engeri gyali Pastor anti mukubi kati ate mukyala we mwani muzimbidde mu character ya kuwumbawumba ono wamala okusagula najja n'akuba buli kiramu nga jaba nemuwanike emikono tusabe enjiri ya Musumba Katonda mugemanyi gamba ate ne kati tusabe mukama oba okitegeera ye ayina kuwumba wali ewamenyese n'azaawo n'abumbawo so ndowooza nga mugezaako okunoonyeza makula character engeri gyagenda okujja eri ffe atukubuulira enjiri ndowooza yandibadde kika kya awumbawumba naye si kubeera mukubi nga mwami wo bwakuba ekkanisa ejja tuuka ng'abantu emitima gibabuukamu bubuusi because at the end of the day abantu bajja kusaba so ekyo eyabadde gundi yange esooka now ku bye yabuulidde ebibuuzo bibadde bingi era ng'ekibuuzo ekisinga is the moral authority the audacity alasolo gifuna obuvumu buli omu nsobola okufuna obuvumu nga nywedde enjaga nsobola okufuna obuvumu nga nywedde omwenge so obuvumu tosobola questioninga buvumu bwa muntu paka maybe ng'omuwunyiza kunga atawunya mwenge nga mukalu bulala olwaliro kiki akaze nnyo naye fe abatamwadde kuhaaga abataakoze eki abatamanyi bye yabbe bakoze nga ava waka audacity oyinza ogireka naye the moral authority naye nze ndowooza kino kyabadde planned omanyi mu kaseera ng'abantu ebibuuzo bikyajjawo nga bikyaliwo osobola okujja n'okasuka ejjinja mu kisaka twagenza omumaliriza enjiri eno ng'abantu bakutte Susan ne Julie kati nga batandisa oweeyinga obuzito bw'ebisi bwebibi mpa comments ezabadde ku Julie we yarabye video ya Susan n'agenda ku Facebook page ye n'ateekayo post kakati awamu ku comments Julie ze yakomyewo n'agamba soma oluzungu nvuunula wali waggulu ku gundi ya Julie post ya Julie agamba by the way Susan used to play my songs era I used to take them to her consult but I did not know she was cohabiting with a married man. Baile Susan yazanyanga music wange era namutwalanga wa ku salty ninga simanyi ti munnange ali abasajja baba yes cohabiting just like she didn't know my sexuality. Nenga simanyi ti ayira kale musajja wa munne nga naye tamanyi bye nali nkola mu ngeri y'omukwano. Namayizanga gamba yes true I knew her but we were not friends. Hope that answers the question if I knew her. So kitegeeza nti beerabanga bwerabi. Yeah. So kali makula kiyagambye nti nalina mukwano gwange kiba kifu alinga kituufu bannanga abantu mulekera okulowooza nti mikwano gye mulala kuba buli wenkusanga nkubuuza kyova nze sibuuzabuuza kubanga abantu nja kufuna emikwano egitali mikwano gye kubanga
nedda wetugenda ku kya Julie omukazi avudde yagambye nina mukwano gwange the moment omuntu wagambira nti oyo mukwano gwange tutandika okukkiririza mu byakola ki mu byayogera munaye oli agedde ku mukwano gwe naye abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga balaga balina sides ezaki ez'enjawulo Winnie Nantonga agamba atya Julie naawe walimbaawo nedda ebyo tujja bigendamu uno n'agamba nti God destroyed Sodom and Gomorrah kitegeezo yali against Julie Mr. Julie naye bannange wanga ati bikoze bitya you said it well she used to be but you're not anymore thanks so much for your sealing God's hand bikoze bitya bannange tumanyiddwa nebo ogenda mu comments ezo n'ozeetegereza mulimu eziri ku side ya Julie mulimu eziri ku side ya Makula naye tebali ku side ya buli omu lwa kuwagira bikolwa ne bali ku side ez'enjawulo olwa buli omu kyali akoze olwa buli omu bwawulira weight ya buli omu kyakola oba kyeyakola nti waliwo agamba nti bannange nfundako noono ako habiti nga naye ng'ali ku kituufu avuga dda mu maaso wadde avugira kataka nedda nfundako noono avuga emmotoka etali ye naye ng'avuga mmotoka nedda boss olaba luga ekkubo ly'ekibuyaawo lituuka jjamu n'akwata kati waliwo abantu abali akataka naye nga nedda boss kale lwakuba akataka ye litukafuna bulala naye ng'avuga dda maaso kati waliwo agamba kanzire reverse nagamba ng'atomera bulyo kakati abantu batandise okufuna saidi kusinziira kuwe waliwo abantu kyebatera okukozesa we are all sinners sinning differently kati buli omu natandika okugamba naye wadde ffenna twonoona naye ekyono kineneko ekyono kiki katugenza okumalirizanga Makula alina abamu ekibi abakiwerukaminze so amaliriza yasikowalinze olondawo kibi kyawe sirina Katonda byonna tabikkiririzaamu naye lwakuba nti kino ekyamakula omanyi bayibuli eno ogiraba n'abaagiwandiika baleka nabo baafa bagwibwa ddalo lwaki nti ogende mu ndagaano abakkiriza mu bayibuli I'm not trying to kukakanya bayibuli naye bw'ogenda mu ndagaano empya enkadde esobola okukontana n'endagaano eki empya kyova olaba abantu ojja ssanganga mu ndagaano New Testament bayinza oba tebakikkiriza oli n'agenda n'afuna olunyiriri mu ndagaano eri oba ontegeera n'atambulira ku olwo kakati Makula asobola okufuna ennyiriri ezikola ki ezimuwagira n'amaliriza nga ogaana bugaanyi naye ng'alina ennyiriri kwakoze eki abizaayo yabizzangayo naye nga abiddizaayo mu nnyiriri ezaali mu Old Testament kati obuzibu bwa Julie nti ayinza obutafunayo lunyiriri okola ki lumuwagira so byebyo but I think ebyebyo we move kale tumalirize n'abalungi baffe kapa y'okukyalo